soka tukolera nga wale tulira ibuku sanuka TV sanuka mwebali nnyo mwebali ddala wewe ira banja atankoze sandagano banange muzeyi sali nsanso nnyo kusanga nebaza bakyala batamale emirundi yonna twabadde mu ddwaliro nebaza famire ya Tamale zeno ndi musanyufu okubanga nsobola okujja okwogera ku muntu gwe mbadde nkolagana naye omuntu gwe tuyise mu life experience fena tukkiriziganye wano buli mwogeza akwata akazindalo yali mentally by Tamale ate Tamale abadde mwoyo gwa ggwanga batadde ebintu ebirala byonna wabbali akazindalo nga sawuli tefaayo bulungi Tamale abadde ayogera ekimuli ku mutima nga bajjo ndaba abasinga mugamba tujja wano okwogera kabampaane naye embeera tuli muli mbi mukatonda muggulu okufa kwa Tamale ng'oli wano ng'oyagala enyaleemu nga si kugivuma mwebale musirise bulungi naye mulinga abasiibula Tamale ntumuwonye kubanga wabeeredde omulwadde temufuddeyo nyo kiri awo mwagala nnyo okuziika ne musiringa obusente mwemulolamu just kamaleria mufunamu amafuta agabalinyisa ennyonyi naye pulosesi ya Tamale etutta obudde mugambye tubadde mumutwala nkya musajja alwadde kumpi emyezi 2 kwegamba atayigidde ku kino Tamale kyayiseemu nti bano abasajja tebasonyiwa ekituufu Museveni tasonyiwa Museveni tosobola mukolera n'akusasula bulungi kati fe abavubuka ffenna abali wano tutwale leesoni nga bino bya ddala si byakuwa nduulu si byakukyamuka mukkirize nti enyaleemu mbi eringa kiruma kya sukaali ebaako kirina bannanyini kyo badirekita kirina bamanaging director kirina abalima ebikajjo kirina abasoloseera kirina baliteira ne bakonsuma gogwawa wagira ebyaleemu baaki besanze ebweru basabye emmere bagamba gyolesa mmere enjala etuluma naye nga mu nkola etuufu nga byenange neeyiiya lwakuba Katonda yampa eddoboozi okulaba nga ntuusa ebizibu byammwe gye bikwatako era nsookera gamba abakungu bazimwe n'abali wano nti tukooye ebigambo tujja kulumbe ne mukuba enduulu ne musanyuka naye mulinyiiga ddi okukola action ne mugamba kati tukooye okubanga obukubye enduulu tukyusiza tutya obulamu bwaffe era mwenna abakungubazi olumbe lwa Tamale tutwalenga ekyokuyiga nalabye ebivubuka nga bivuma Muzeeyi Tamale kansoke netonde ku opposition nti waliwo abantu be bateekawo nga bawumba tuutu basirusiru nti ffe Abaganda tetusekerera mulambo kyemanyi n'abasaba bwe mukola n'abanyankole bwe mukola yagala gaana Tamale oba omwadde omwagala batumwagala azanye paati ye abadde talina saidi yawandika akatalo ke bayita Bobi Wine the revolutionalist kuba Tamale yali alaba wala yabalaba nti Tamale yali alaba wala yalaba nti bannayuganda mulina ekizibu temwasoma temwagala kusoma nga bawandiikira obutabo bwa peegi 3 Tamale mirundi ye yavaayo n'agamba nti enyalemu erimu bamafias era afudde ab'enyalemu abasinga nga bamusabira kufa kitegeeza fe aba opposition Tamale yatuggula amaaso nti enyalemu mbi olaba embonyabonya ye yagibeerawo emyaka 14 olugwe omunaku wakuno kuzana asula myala olowooza Museveni ali kwagala okusinga Tamale bwe yakolera bagamba ebintu bino tubijjemu okusagala okuba enduulu tuli bubi Tamale yafunye omukisa nti yazaala Tamale namuyigiddeko ekintu kimu yasomesa abaana Tamale alina famire ekolera Muzeeyi Sali babadde responsible mbadde ngenda mu ddwaliro ne mbalaba leero saze kola byabufuzi enduulu sizaagala zize kwogera bintu bituufu nga bwe biri Muzeeyi Sali yaŋŋamba ekigambo nga ndi mu ddwaliro nti bajjo tetwagala tusondera kuba baali batandise propaganda Tamale asaba buyambi era tugenda tukitereeza naye Tamale yasomesa abaana era babana yafiridde emikono gy'abaana be badokita bwe naye naali wano omuzadde musomesa abaana ate mbegayidde tusonyiwagane mba nakusobya nkwetondedde ku lumbe lwa Tamale teri agenda na bintu byansi eno tuve mu kyakaali bano abasajja batufuga bajja nekibaita 50 ya master plan fe tuba tuvuma Tamale nga tusekerera omulambo Abaganda fe abaswala ne baganda b'ebiganda ebisuma kubanga kyabusiru nnyo era kyannumye nnyo kyobula nga mbadde siri ku lumbe ndaba waliwo abakola bambadde n'obukofiira bwa redi bali mu kuseka ne bazina n'amazina Tamale afudde naye nga Tamale ng'omanyira asanya ebiwolo ye togenda mutuuka oyinza n'okufa nga temusiibye kasiisira oli ku internet oyiwa ndusu ekivubuka kikolamu kamotoka nekikola video revolution Tamale abadde munyampi nyoko nawe genda aye temushikira mwaba TV agamba wayira nsagala nduulu byebyenjogera biva ku mutima gwange sika bampaane
bataata abali mu lumbe luno tugezeeko okuzza obuwangwa bwaffe, tugezeeko okuddamu otutambulira ku nnono, tuddamu tutambulire ku madiini. Wano mu Buganda kyalinga kiife nnyo okusekerera omuntu afudde. Era njagala mbabule mu lumbe luno Buganda kabaka ayinza okubayo omu oba katikkiro oba asanyuse Katamala afunye ekizibu naye tebasobola kuvaayo ne bateekawo kiwandiiko nti basanyuse Tamala agenze. Baffe tutambulira mu kunyiiza abantu. Osobola okujja ne nti owunya akamwa tosenya lulimi ne kikuluma emyaka gyonna naye nga kyenina okwogera kuba omufe aboogezi b'amazima tetusibira kintu kyonna. Kakati mbasaba nga twolekera muganda waffe Tamala emirundi ku opposition neetonze ebivubuka muzeeyisa leero sijegenda-wo ebivubuka byonna ebyakozesa famire ya Tamala nga tusaba otusonyiwe waffe nze ndiwo NUP sijja kyekweka naye bayitiriza otufuula bahuligani. Ayinza okuba nga mukama wabwe Museveni yateekamu ebivubuka ebyo okujja okuvumaganya opposition tuli bigwagwagwagwa ku lwekyo neetonze nga ali mu kamera. Era omuntu yenna gwe mulaba nga ayambadde enkonfiira ng'ava ku nnono y'Abaganda oba ey'Abasoga oba ey'Abanyankole yeetyoboola ebyobuwangwa oyo si opposition kubanga opposition kitegeeza mpisa. Era tukimanye ffenna ekibi tekigoba kibi. Bwe tugamba nti bali batemu bali batudda abaagala obuyinza tetugenda kubatta. Abaagala obuyinza tulina okubalaga nti tuli bampisa. Naye omulabe waffe yamanya akakodyo nti bibajjo biyaayeyaye naye bakisala amagezi okutta ekitiibwa kyaffe omuntu oyita wali ng'olinga anywa enjaga naye nga zisimanyi nanjaga bwefaanana kubanga olw'abantu abatulowooza tuba tulipulizentingira nga batuswaza buswaza kubanga personally muzeeyisa lumayige gye mbadde njagala Tamale kyanumye ensonga mbali kizazisinajja kulumbe. Pulezidenti Museveni na message egende gy'oli kimanyi ku TV obiraba. Leka naawe okozesa abaana b'abanno naawe ogenda kufanga Tamala eyo. Naawe etaanaayo tojja genda na State House na mmotoka z'otambula nazo. Taata Museveni olamedde ku buyinza ogende kuwa abantu abalala chansi olamedde ku ggwanga tuyambe buyambi olekerawo naddala okozesa ffe abaana Abaganda otufudde ebiwumba tuutu otufudde ebisirusiru ebisekererwa. Era nsaba State House naleba n'omusajja akaba obuziga bw'okusiba oluseke ebintu byokufa tebibamu katemba. Naleba omusajja akaba nnyo bwe Tamala yafa asonyiye gundi Tamala yaŋŋamba talina gwe yali asonyiye mu State House. Omusajja akaba obuziga genda okubeera oluseke olwowayiza Tamala yina gwe yasonyiwa. Abantu abo bamuyisa bwe tasobola kubasonyiwa. Era badde ng'agamba mu Kabuli mu ggulu ne ku nsi siribasonyiwa. Ojjawo omwoyo ogugamba Tamala yafudde abasonyiye nga basonyiwaganye. Omuntu alina otuwulira ekituufu bye yasonye ndoza muzeeyisa yasobola okukola ki. Nammwe aba-YouTuber mwenna mwebala okubeerawo Tamale sigala kwogera bigambo bingi nnyo leero message yange saba tusonyiwagane tutwale Uganda mu maaso. Famire ya Tamale mutulage ekifaananyi ku luno muzeeyisali twabankaayana yonna era neebaza akabonero ke nasanze mu ddwaliro nga maama w'ekyengera ali ne maama wa Zana ng'abaana bonna bakwatagana bulungi muzeeyisali. Twagala kulabira ku mmwe nga tewali kintu kyonna kikoze eki tukule tuyigireko kuba Tamala afudde musajja w'amaanyi mu ggwanga. Twaba mwana yenna twaba mukyala yenna aleeta butakkaanya bonna mu pabuliiki tubimalire mu kisenge olw'okukuuma leggasi ya Tamale ffenna gwe twayigirako okukola bino bye tukola. Tamale wumula mirembe neebaza Baba TV nze namutwalayo okumuwa omukisa neebaza Kungu ne Sanyuka TV ne NBS mwenna abakozesa ku Tamale okulanga mulabye nti nkulamusiza nnyo taata wa Isima. Era message negende buli muvubuka ali wano beera wampisa njagala okkiriza ogaane Museveni akaddiye. Tulina okutereza eggwanga lyaffe nga tulina akabolero ak'empisa. Kkiriza gaana Museveni takyaweza myaka nga 2 oba 10 ku nsi naye kyetukwatako okutereza eggwanga lyaffe singa aba agenze tunaasobola okulitwala mu maaso nga tuli bagunjufu nga tuzizaamu kalikya zaffe ebitiibwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale nze Mukasa Alfonsi Professor Bajjo.